Omwogezi wa poliisi omujja Hassan Kasinje eyalondeddwa ajja okudda mu bigere by'omugenzi Andrew Felix Kaweesi annyonnyodde enteekateeka ey'omuggundu mwe bagenda okuyita okukuuma abakulu mu poliisi okugezaako okuziyiza ekyatuuse Kaweesi obutaddamu kubaawo. Tugenda okulaba nti b'ofiisa baffe twongera okunyweza ebyokwerinda byabwe. Tujja kulaba nti installations zaffe, units zaffe za poliisi okuviira ddala ku Inspector General of Police okutuukira ddala ku ofiisa wa wansi okulaba nti buli omu security ye eri guaranteed era agimanyi. Kasinje agamba abasirikale abakulu kati bakukuumibwa butiribiri emisana n'ekiro. Twagala b'ofiisa we basula, we bayita, we bakolera tunyweze ebyokwerinda byabwe. Twagala b'ofiisa bano bafune abakuumi, especially abawagulu bafune abakuumi kubanga tubalina. Emmotoka mwe batambulira nazo omutindo gwazo gwa kutunulwamu mu ngeri y'ebyokwerinda. Twagala emmotoka zaffe zetambuliramu nazo tulina okulaba nti tuzongeramu amaanyi, okulaba nti size zino ze tuyita soft skin vehicles. Tulabe engeri nti oba oli awo singa Andrew yali ayina emmotoka esobola okuziiza oba etasobozesa amasasi okuyitamu mangu okumutuukako, yandibadde akola ki? Yandibadde yeerwanako. Oba oli awo singa yakubako omu. Ennamba y'abambega nayo yakwongerwako okusobozesa poliisi okutegeera ku nkwezi zitegekebwa ab'emyoyo emibi nga tezinnatuukawo. Tugenda kwongera amaanyi mu security yaffe eyo omuntu wa bulijjo gy'atalaba na liiso nga intelligence. Covert. Ate tujja kwongera ne overt kulaba nti nawoyita osobola okukiraba bulungi, kamera weeri, omupoliisi waali, patrol weeri n'ebirala bweru. Mu kuttibwa kw'abamaseeko okuzze kubaawo enkalala z'amannya g'abo abaddako okuttibwa zizze zifulumizibwa era n'oluvannyuma ne battibwa. Kasinje agamba nti osanga olukalala lw'abasirikale lwakolebwa nga terunnalabwako bulabwa era n'asaba buli musirikale okubeera obulindaala. Tebamala agagira era balina okuba nga baprofilinga abantu b'ofiisa ab'enjawulo. Kale nno nze njagala kulowooza newankubadde nti nze sinaba kulaba ku lisiti yonna tekitegeeza nti lisiti teriiwo, kati tulina okuba bulindaala. Hassan Kasinje agamba kino si kyakoma ku basirikale bokka wabula n'abantu abalala abakulu mu ggwanga. Batandise dda okureviewinga security detail si ya honorary officers kubanga waliwo legitimate targets ez'abaminisita, ez'abamember of parliament, ez'abakungu abalala b'ebitongole ebyenjawulo mu ggwanga, ba ambassadors n'abalala VIPs. Emirundi mingi ebyokwerinda mu ggwanga bizze bitumbulwa amangu ddala ng'ekikangabwa kyakagwawo wabula oluvannyuma lw'akaseera ne biregeya ekiwa batemu omwaganya okuddamu okutuusa obulabe ku bantu. Abakari Muhammad Zirabamuzaale, NTV Akawungezi.